atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abangu obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weeyongeyo n'obulamu bw'obwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatuddemu atuna kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa Ssalongo Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya ekizikiza era mu nnyindo yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu omwana wo ow'omunda mwatudde toli mubiri naye oli mwoyo wajja wano osobole okubeera nga weezuula era osobole okubeera nga otegeera nti Katonda gozze onoonyeza wabweru atudde mu ndaayo era ekyakuleeta wano osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi kubanga omwana wo ow'omunda atudde mu ggulu nga buli kiseera ojja ozaalibwa mu nnyama ey'enjawulo osobole okubeera nga oleeta eggulu ery'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo kubanga eggulu terikoma n'eggulu mayengo omulongo wo Eva aba atudde mu ggulu naye akazannyo kwe kubeera nga oleeta ebirungo ebyo eyo gy'obeera ozaaliddwa weewaawo ebbaluwa etandika bw'eti mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yange yenze Namuzinda abaagalwa muli ku bbendobendo ery'okubeera nga muyingira mu kituli eky'empologoma ekitukuvu abaagalwa ekigenda okubeera nga kibayamba okutandika okweyubula okw'olufungo oluggya n'obutonzi ku sseŋŋendo nattimba abaagalwa mu lufungo oluwedde mwakola enkyukakyuka nnyingi nnyo mu magezi gammwe mu lugendo lwammwe kino kyayamba okusobola okubeera nga muteekako olugoye lwammwe olw'obuntu olutudde mu nda yammwe abaagalwa mu ngeri eno kyabayamba okusobola okubeera nga muteekako omubiri gwammwe ogwa kibirizimu era n'okuteekako enzizi zammwe oba obukulenge bwammwe 13 obw'obutonzi bwammwe obumanyikiddwa nga the chakra system mu Lunyanyimbe kino ne kibayamba n'okuteekako ebirungo byammwe eby'obwamukasa n'ebyabakulu mpagi mu kikula kyammwe ebimanyikiddwa nga the aquaria and emeralds aspects mu Lunyanyimbe abaagalwa mu kadde kano mutandikiriza okubeera nga mulinnya mu kituli kino eky'empologoma kino kigenda kubeera nga kibagattaganya wamu n'amayengo ag'ekikomo ky'obwakiwanuka mu bwammunyenye oba mu bwemmunyenye obumanyikiddwa nga the diamond Starfire era nga ge mayengo ag'ekibiina eky'obujjajjammwe mu bw'omwenda mu butonzi mu Lunyanyimbe bwe muyita Elohim angelic family abaagalwa abasomesa okuva mu munyenye abaava mu kibiina ekya Sirius n'ekibiina eky'empologoma
ekibiina eky'empologoma n'empologoma eya Kiwanuka. Abaagalwa, we bali wano okusobola okubeera nga babalungamya nga we muyita mu makyusa ne mu kituli kino eky'omwaka gwammwe omujja ogw'obwa sseŋŋenda eno, era nga ekituli kino nakyo kikomyewo nate nga we kizze kikola buli mwaka. Abaagalwa, mumanye mukadde kano nti kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mubeera ku nnamuziga y'omutima gwammwe, mubeere nga mutuukiridde mu mitima gyammwe n'emyoyo gyammwe, era mubeere bumu wamu n'eggulu ku nsi. Abaagalwa, mu myezi egiyise mukulaakulanye nnyo mu ntegeera yammwe, era ng'entegeera yammwe edduse mu ngeri ey'amaanyi nnyo ddala, oba mu ngeri eyayirira oba ey'amaanyi ddala. Mukadde kano abaagalwa, mutandise okubeera nga mulinnya mu kikula kyammwe ekyabatondebwa mu kibiina kye muyina okubeera ekya galactic human, oba ekikula kyammwe ekibagattaganya wamu ne baganda bammwe ab'ekibiina kye mutuddemu. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti musobola okwesolosa eri amayengo ag'ekibiina kino mu ngeri eno ne mubeera nga muli mu bulamu obw'okutambula mu bulamu bwammwe nga temwebase. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti kigenda kubeera nga kibawa obusobozi okufuna obubaka obw'enjawulo, ekitangaala, okwagala n'okuwonyezebwa. Abaagalwa, okukulaakulana kwammwe okw'amagezi kwammwe amagya kyanditegeeza nti wandifuna empulira etali ya bulijjo, oba wandifuna nga olinganga avudde mu mubiri nga ggwe. Abaagalwa, tukusaba oleme kwekanga ku kino, kubanga kiba kitegeeza nti amayengo go gayingi wadde, era n'amaanyi go gafunye amaanyi ag'enjawulo g'otabadde nago. Era ebiseera ebimu wandifuna empulira ey'okulowoozesa nti ky'olaba tekisoboka oba ky'owuliriza tekisoboka mu bulamu bwo oba mu mubiri gwe egy'omunda. Oba kitegera? Naye obwongo bwo obutandise okubeera nga bufuna enkyukakyuka mu lufungo bwabwo okuva mu mayengo agasooka agatandikira ku emu paka ku nnya agamanyikiddwa nga the beta frequency, oba amayengo aga beta paka mu ga alpha. Oba mukitegera? Obwongo bwammwe butandise okubeera nga bukulaakulana, era y'ensonga lwaki osobola okufuna empulira ey'akanzunzu mu bulamu bwo, oba okufuna ekifu mu bulamu bwo. Kiba kitegeeza nti omubiri gwo gutandise okubeera nga gumanyiira ebirungo ebijja n'enkola empya. Abaagala, kitwala obudde okusobola okubeera nga kigattaganya oba nga gugattaganya amaanyi gano, naye mpola mpola mujja kubeera nga mumanyiira amaanyi gano nga we muzze mugamanyiira mu lugendo lwammwe lwe muzze mutambuliramu mu makyusa ge mulimu. Abaagalwa, nga muli mu ddemeezi oba mu luggi olw'empologoma, abaagalwa, mujja kubeera n'obusobozi okubeera nga mugattaganya buli maanyi gonna gabayambe okusobola okubeera nga gabateekateeka okudda mu lufungo olujja olw'obutonzi n'enkyukakyuka mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, kino kijja kubeera mu ngeri ey'ebuziba, era nga obutonzi bwammwe oba obusobozi bw'obutonzi bwammwe
bujja kubeera nga bweyongera okujja eri ensi yammwe era n'omuliro gwammwe ogw'obutonzi gujja kuteekebwako ogw'ekikomo eky'obwakiwanuka era kino kye kigenda okubeera nga kireeta abaana abatuddemu omuliro guno ogw'ekikomo obwakiwanuka okubeera nga bazaalibwa. Abaagalwa, tuyagala twogere ku baana bano aba ekikomo eky'obwakiwanuka abamanyikiddwa nga the Diamond Starfire Children mu Lunyaanyimbe. Abaagalwa, muzze mujjukira bulungi nti mu ntandikwa mwali mwetaagisa abaana aba indigo kye kimu n'abaana ab'ennanga oba manyikiddwa nga aba Kristo mu ntandikwa y'amayimusibwa gammwe oba mu lugendo lwammwe. Abaana bano aba indigo gwe mugigi ogw'abaana ogwazaalibwa n'amayengo agamenya enkola zonna ez'obugunizo bwe mumbaddemu, okumenyaamenya ebyo byonna ebikadde basobole okubeera nga babateekateeka ku lugendo olujja olwa sseŋŋendo omujja. Omwagalwa, omutendera ogwo ogwasooka gwe gwali ogw'abalwanyi mu by'omwoyo. Omutendera ogwaddako be baabalwanyi ab'omu mutima abo baateekateeka okujja kw'abaana ab'ennanga oba Kristo children nga bwe mubayita mu Lunyaanyimbe. Abaagalwa, abaana bano ab'ennanga gwe mugigi ogwerula okuleeta obwerufu n'okubeera nga bawanirira emyoyo egy'ekibiina eky'obutonzi bwe mutuddemu nga bali bumu wamu ne bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi wamu ne baganda bammwe abatudde mu myaliro egya waggulu mu kibiina kye mutuddemu. Kino kibasoboseza okusobola okubeera nga bagattaganya wamu nabo ne sseŋŋendo natimba. Oba mukiraba, buli kintu kyonna kitambulira mu mitendera. Era nga ejjengo erijja kati lye lireeta emyoyo egy'emitendera egya waggulu egigwanirira ebbanga ery'amayimusibwa n'amakyusa agagenda mu maaso. Y'ensonga lwaki abaana kintu kya muwendo nnyo mu kadde kano ke mulimu. Oba mukitegera? Naye kati kano akadde ke mulimu abaagalwa ke kadde ak'abaana abakikomo abatudde mu bwakiwanuka. Era abanga bano baatandika okubeera nga bajja eri sseŋŋendo yammwe mu 2017. Abaagalwa, basobodde okubeera nga batuusa oluwalo lwabwe mu makkati era nga olufungo olusooka lusobodde okubeera nga lutambulizibwa era nga we beeyongera okubeera nga bawanirira ebbanga eri omugigi ogwo ogugenda okubeera nga gutonda n'okuzaala sseŋŋendo omujja. Abaagalwa, gino myoyo egituukiridde, emyoyo egitudde mu mutima era nga gy'amaanyi nnyo nnyini ddala. Abaana ab'ekikomo obwakiwanuka bo bennyini batudde maanyi ag'obutonzi manene nnyo n'okusobola okubeera nga bazaala ebyo ebikyali mu nsi ey'obutalabika. Abaana bano balina obusobozi okubeera nga bafuula ebintu byonna ebibadde mu butalabika ne babitonda era nga bakozesa amayengo gano agatudde mu nda yaabwe ag'okwagala n'essanyu. Bali wano okusobola okubeera nga babasomesa okubeera nga muteeka essira eri amaanyi gammwe ag'obwakiwanuka amajja aganaabayamba okusobola okubeera nga mutonda ebyo bye mwetaaga mu bulamu bwammwe mu mutendero oguddako. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mutonda sseŋŋendo omujja. Abaagalwa, bali wano okusobola okubeera nga bawanirira ebbanga nga babatwala
ku mutendero guddako. Abagalwa, bano bagenda kubeera baana bammwe era bazzukulu bammwe, era nga bali wamu nammwe, era nga weebali. Bajja kuleeta okwagala okutukuvu okutaliiko bukwakkulizo, era bayinjiwaze entegeera ey'omuliro gw'obwakiwanuka eri ensi yammwe. Bajja bayamba okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'emitima gyammwe, era bayimuse amayengo gammwe gadde ku mitendera egya waggulu oba emitendera emijja. Bajja bayamba okubeera nga mugattaganya wamu n'emyoyo gyammwe n'obutuukirivu obubatuddemu obwo bwe muli. Oba mukitegera? Kubanga bajja kubeera nga bayamba buli kinnoomu okusobola okubeera nga bagattaganya buli kitonde kyonna. Kasita mubeera nga mubalabiridde bulungi. Abaagalwa, bino bitonde birungi eby'omujjiji guno ogujja oba omupya. Mu ngeri eno mwetaaga okubawanirira naddala nga bazze mu mibiri, basobole okubeera nga batuukiriza omulimu gwabwe ogubaleese okutonda sseŋŋendo omujja nga bakozesa amayengo ag'obwamukasa agatojjera oba agadi wano okubeera nga gabazza n'okubayamba okubeera nga mutonda ensi empya. Abaagalwa, tubaagaliza omwaka omujja ogw'ebyamagero n'essanyu, era nga gutuddemu ebirowoozo ebyo ebinaabayamba ebirungi ebinaabayamba okusobola okubeera nga muyita mu kituli eky'obwempologoma, ekyo kye mugenda okubeera nga muyitamu nga 8 omwezi ogujja. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akome.